Kale Delta TV tukole ndi saba kini mayanja. Sawa yawezedda emu yakawungezi onaku lwokusatu totuuza bwongo. Waliyo bangi binasanze jjo naku lwajjo. Ne waluyangambye nti program eyo buli lwenjira batukuŋŋaana ne lutuula wano mu training center. Twagala musajja oyo yali byayogera. Yansabye namba ya simu yo nesigimuwa. Vincent ali mu kibuga kya Semuto mu district ya Nakaseke. Ne banne team totuuza bwongo kireka egende egaziwa. Yangambye yagala mu group. Ne mugamba kankwe namba zange ogenda kuwandikako oteeke mu group. Totuuza bwongo. Banji buli omu gyali atunulaga nti waliwo ekyama ekiyinza okuva mu bintu bino. Tunonsonga eyo. Tuli ku Delta TV mwaliro gwakubiri kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekyamuganzirwazza ekatwe. Soko babuuzeeko katono tutambule. Batwa Delta TV mwebale kubanga mwekumidde ku Delta TV ati mwebale okukola ennyo abatuwagira timu totuuza bwongo mukulu Vincent webale kutuwuliriza n'abantu bonna abatwebaza bantu bangi nnyo ennaku zino bangi mwebale naye ekikulu si kutwebaza ekikulu kukola nyampadde ekyokulabirako nti bwe yalaba program ya Delta TV totuuza bwongo alina ebintu byali akola ebimu yabikyusa n'asalawo bwe yalaba omuwaatwa twasomesa omuwaatwa naga nti nakyusaamu kenaku ezo nga ndaba waliwo entambula eyibulamu mu kitundu kyaffe n'engula y'akamotoka kati ke kankolera ku ekyo kayanguya abantu batambuza nze nkuŋŋaanyaamu kituufu emugamba okay ate tannaba akijja mu muwaatwa ate tannaba emiwaatwa giba migazi nnyo abantu abasinga balowoleza mu kituli kimu nga peesa twagamba olina okugaziwa tulina okukola ssente tulina okukulaakulanya abantu tulina okuyamba bannaffe twagaliziganye bannaffe kubanga omuntu bw'abeera omu ng'ali bulungi ate ofuna obuzibu bungi kyova olaba twagaliza there is no problem there is no harm Uganda okubeera ne babiliyoniya nga bangi okubeera n'abantu nga tuba tugaggawala tuba tunyumirwa obulamu ensi yaffe mu kitegero olwaliro wabaddewo mu mawulire agabadde ku monitor headline ogabadde gagamba gati ng'oli ku bya TV otula abadde bagamba gavumenti egenda okugjawo ka police akaba refugee okujja ne bamala gayingira ne bejajata kubanga abamu bali security threat kati waliwo ba refugee bangi bayingira mu Uganda ate bajja bo bamanyi obulungi bwa Uganda fwe banna Uganda tutudde awo tutunula ensi bagitwala economically kati ate economically kasi omuntu akuba economically wontunuza wabulabe kasoke ngamba abantu bano banange betwabadde nabo nakuleggulo batugenze okwerekera muganda waffe Jimmy Katende ab'ekitundu ky'Ekkanga ve b'Emawale Semuto mugomba makulubita mu district y'e Luweero mwebale nnyo kubeera naffe nga Delta TV mukwano gwaffe muganda waffe mukozi munnaffe bwe yatuvudde ku maaso ne tumutwala tumuwerekera era tusaba Mukama amulamuze kisa byamusoba kubakozi bannaffe bonna twatambudde nammwe n'abatwagaliza ebirungi babaddeyo bangi netuwerekera Jimmy Katende netumugalamiza mu muyemba awo Mukama obulamu bwe tumugamba nti twebaza olw'obulamu bwe netumusaba abaana byaleseewo Mukama bakwateko mu mpolampola nga bw'okwata ku mikono gy'abalala nga bw'okyalira abalala tuba tulokuyitwa mwoyo mutuukirivu nti nga bw'okyalira abalala nange nkyalira nga mwoyo mutuukirivu bw'akyalira ffe mu baana abalala akyalira abaana abo abakumekumi abagumye abanyiga ebiwundu ate abasitule kubanga bo kati ye Katende gwe twasigazza okulabako. Nebaza nnyo omubaka Najjuma Sarah ali mu Yuna naye twafunye obuzibu obwo twali tulina butambuza mulambo gwa Katende obumbiri gwa Katende naye namukubira nemubuuza nkoze ntya omuntu ali Nakaseke mu kitundu kyo nagamba mukole bwe muti mugule amafuta muteeke mu ambulance webale nnyo omubaka Najjuma Sarah namwagaddemu ekyo kubanga era nebaga nti oyo mubaka omuntu gwe twali tuziika yafiiridde mu district y'e Nakaseke naye ng'ate tulina okumugjayo tumulete mu district y'e Luweero teyagambye nti anida ate awo Sembata yatwalawo kati binkwatako simanya ye Bulenda Nabukenya nedda ono omukyala mubaka omukyala w'e Luweero mulala
wali mbaka mukyala we Nakaseke ate ne waliyo mbaka omukyala Lilian Nakati engineer Lilian Nakati tiyagamye nti nedda tebinkwatako ebyeyo yagambye bugambi munna Uganda so mubera abakulembeze ab'engeri ng'eyo nga buli wamu okwatibwako Uganda tugisitulenga Uganda so si nti buli omwaka owakabibi abibirekake tebikola bino bitandise leero byewadde ogamba by'abantu abagwira babagirebo bati South Africa olwaleero ate ebyo kibiri kyayuseewo abantu okutandika okwesosola kata nedda bate ekyo kiyinza okugwa e Uganda singa abantu tebakola bw'oba tokola abalala bajja ne babagaggawalako ate ne mufuna obujja ate ng'okukola it is a must so kati ekibonyabonya bali mu South Africa tebagala kukola butayagala kukola kati bodi malowooza nti abagwira babaliddeko emirimu naye nga nebobaawa bonna bali relaxed ate naffe kiyinza otugwako so kineralikirizamu nenga nti terubanga waliwo continental war kubanga ngenza okulaba Ethiopia evuddeyo Tanzania evuddeyo buli mwagamba lwaki musoke munindeko buli ggwanga likwatiddwako olw'ensonga Nigeria beekalakasiza ne batuuka n'okwokya emirongooti gy'essimu eza MTN kubanga MTN eva South Africa ne banyiiga kati amagye ge gayiriddwa ku mirongooti ne ku maduuka kati abanigeria bali South Africa ate baakubiddwa bannakenya abali South Africa baakubiddwa Kenya neegamba no Nigeria neewerezaayo omukungu wagendeyo bateese naabo bali yeeri Botswana ndabye naye warning ane kati abagenda mu South Africa do it at your own risk inaweza okulaba Zambia nga naye egamba Namibia nga naye egamba ate kyanaku nnyo owuliriza kino kyanaku nnyo fe abaddugavu naye ate kisoboka singa abantu tebategeera kintu kinyusiwe kiva tojja kubeera wano nga Uganda eno yonna oganye okukola nga waliwo abasajja abakola batugaggawaleko ate oluvannyuma kireeta nayo entalo kireeta abantu omutima omubi omuntu nazimba akasajja ku mutima so buli kyandibadde kirungi tukole nze kye bagamba abagwira tebalina buzibu naye obuzibu ffe bannayuganda tulina okukola ennyo okulaba nti no actually omanyi twogera ku competition eri herefe oyinza obeera onogamba omuntu ava atya Ethiopia najja wano nangaggawalako nga nze ndi wano ne tubeera ne competition ng'eri herefe ne tukola terya muntu ayinza tusinga ng'eno ensi yaffe omuntu ajja atya mu maka ga kitaawo n'akusinga ffe tusinga ogimanya ffe tumanye ennimi zaamu ffe twetegeera buli kimu tumanyiwe kiri tuyina kugattako bidi kyova olaba tugamba tuyina kuguma nnyo kugattako bidi kulaba nti no tugenda mu maaso tukole kyova olaba njagala nnyo Data TV tukole eyogera tukole si nti tubeere mulaavu oba kwegamba waliwo engombe ezimu ezitali nnyangu fetuga tukole kubanga okukola eggwanga kwe litambulira buli kimu kinyimiddewo lwakukola ne bayibuli etugamba ataakole n'okulya taalyenga akati gwe ova otya ku mulamwa ogw'okukola gonoonye ogugwo so mikwano gyaffe bwe kityo byadde biri South Africa ensonga ya leero giraba yiiyo nedda naye waliyo mukulu omugenzi Katende Jimmy Katende twagala okusaasira ab'enganda naye ekintu ekyo kinkutteko nnyo ekyokufa omanyi bw'oyogera kufa nange ate wakati mu bulamu tuli mu kufa waliyo omuntu omu eyawandiika akatabo n'agamba bw'oba oyagala okusakisidinga mu bulamu ng'okyali mulamu weetunuulire ng'oli mu ntaana oba oli mu keesi nga tolina kibuuzo kye weebuuza weebuuze biki abantu byenjagala banjogereko ebiri kwogerwako awatali kuwuuna kakati yo imagine oli mu ntaana bw'otyo ofudde oyagala bakwogereko birungi ki bagenda okwogerako kakati oli yagamba nti bw'oba oyagala okusakisidinga ebyo byoyagala bakwogereko bikole byotandikirako kolerera ebiri kwogerwako ng'olimu kwegamba bw'okwogedde bw'otyo obadde oyogera ebintu ebyo nempulira nga ate nzize bwe noolabanga ali mu ntaana netandika okugamba
biki byenjagala abantu banjogereko nga nfudde abalimirirako kabuli yange boogere batya nti tumuwonye oba omusajja abadde bwati akoze kino omwami abadde atulimira ennaanansi wa mutabaana omwami aweeredde abaana ebyo byoyagala bakwogereko ng'ofudde bitandika obikolerere kati ekyo nakyo levo ku lwange nalaba ejjime nga tumuwerekera naye nga jime abadde mukwatambula abadde musajja mukkakkamu mukozi nnyo ntaddeko nnyo lwa nsonga nti abadde nga ye muntu atambula n'abantu n'abatambula n'abadde tawana ekiro 10 ne bamugamba nti tambula jangu okime gundi egindi ku ssaawa 8 ez'ekiro n'abukubira essimu ku ssaawa 7 nti gundi nzijja kunona tugende ku mulimu tukole abo abantu bebatyo era alina kyagasse ku nsi twagala okwebaza obulamu bwe nnyo mukugize mukwatambula ate muntu abadde awabula nga bw'alaba ng'owaba akugamba nti ekyo awolaze si watuufu olimba nze nkubbiddeko ekyo kyogenda okukola kifu era ogenda okwetegeeza nga kyoliko kikyamu okyusa so ye muntu ongo oyo twagala okwebaza obulamu bwe naye abatannafa kikirufu abatannafa abaliwo basozi jofule sooka weerabe mu kofini owulirire ebigambo byoyagala bakwogereko bitandike kati awo ensi tujja gitwala mu maaso kikyotidde ne bona otya okufa obali bototedde ojja kufa kale tugende mu maaso mukama amwekimula ekyemirembe okulaakulanya otya ettaka okusobola okulifunamu kozi litwayogera kuki litwali tutunuulira ettaka bwe tulikuuma obukulu twayogera ne tugamba nti mu bintu byonna resources katonda ze yatuwa resource mu Luganda gyeki ebyobugagga oba ebintu ebyensibo ate tugogera notunulira kintu resources there are different resources there is land ettaka there is people fenga abantu there is time mwami kiseera time tera ye resource tozanyisa obudde osomagira owedde mugenzi iwizo tozanyisa obudde information okufuna amawulire that is news information chechi there's a difference between information and the news ocho information is what information kwe kubeera okumanya n'okumanya oba n'okumanyisibwa okutuufu that is also a resource is a resource omuntu bwaba omuntu okukulaakulana kwe kwenkanaakana okumanya kwe era ne ssente z'olina oba obwavu bw'olina businziira ku kumanya kwo n'engeri gy'okozesaamu obwongo bwo kyova olaba abamanyi ennyo eyo formula oba kazi okekubuulire era ne okukulaakulana kwo kwekana okutegeera kwo okulaakulana kwo kwenkanankana okumanya kwo ate okumanya n'okutegeera lwenjawulo kale kwenkanankana okumanya kwo akati ate obwavu bwo bw'olina butulaga wokoma okumanya kati waliyo omuntu omu yagamba every person has a capacity to succeed buli omu asobola okuyitamu bw'aba alina kyakoze buli omu asobola okutumuka kale every person has a capacity buli omu alina obusobozi okukulaakulana but obwongo gy'obukozesa bw'otuuka myaka 3 ng'olina kagaali kitegeeza okumanya ku information gye wasiikinga ekomaawo kulaale ng'ate olina obusobozi obugula emmotoka kyova olaba manya nnyo ojja kugazibwa ate tutya olumu netutya netuga nti bayibuli etugamba amanyi ebingi alibuzibwa bingi kati wuliriza
tojjukira bwe twakola topiki y'eddiini katonda aliwo kukukanga understand your god in your own way. Kankubuulire va mu katonda ow'ekito. Waliwo katonda ono gwe batuteekamu nga tukyali bato. Katonda akulengera, katonda akuwandika mu kitabo, katonda akupanishinga. Kula ofune katonda ekifaananyi kyoyagala. Nze nyina katonda njalala, katonda ankuuma, katonda mpa ebirungi. Va mwoli katonda gwe bakuteekamu, zuula katonda wo. Be liberated. Akatundu ako kaweereza Ivory. Be smart. Akatundu ako akategeera bulungi nnyo. Alina katonda gw'alowooza ali mu bwongo bwe. Naye katonda alagibwa. Tubadde twogera nti no resource gye tuyina ey'ettaka kyekintu kyokka ekitagaziwa naye ng'ate abakiyingirako bangi. Akutonzezayo ku Malthusian population trap. Ate kati economics. The production ne food production ne population growth. Kati ojja kwekanga nti ettaka lino bw'oba tolowoozezza nga tolengedde wala bwe linaakugwako ate ojja kusigala ng'oli bubi nnyo. Therefore kye tulina okusooka okwekuumako tetugambe nti tetulitunda naye weegendereze ng'ofulumya ettaka kubanga ensi zonna ez'omutawaana tribe zonna ez'omutawaana ezisurvivinze from generation to generation ettaka liziri mu ngalo. Kati olaba aba South Africa lwaki balwana. The Boers abazungu bawamba pieces of land and land ne batandika okukola faamu ne basima gold. Kati abaddugavu bali mu confined areas. Ate n'okusomera baali tebasomye nnyo. Ate n'okukola kwegamba someone can design you. Someone can program you. Nobeera nga tokola. Abadduka mu Uganda wano program si nene nnyo. Mulimu program bagamba bano babeere ba security, bano ba administrator. Tetwagala ezo programming based on tribe. Twagala programming based on capacity. Tetwagala programming ekwata abantu kati nga aba Congo. Ku gold yonna gwe bayina n'ensi yaabwe ey'obugagga ne babayingizamu program ey'okkuba omuziki na kunywa mwenge kucakala bucakazi. Tebabaagala balabe kiri kye bayina. So tugamba we need to wake up. Tuyina okuzuukuka tutandike okulaba ettaka ng'ekintu ekikulu. Era bw'oba olikutte n'ogamba kati nditunda. Weegendereze lwaki olitunda. Ate abantu abamu balowooza nti bwe banaatunda ettaka bajja kufuna ssente. Tugamba money is not get by selling land. Punula naawe. Ssente tuzifuna kutunda ttaka. Your money itself. Gwe ssente kanyini. Yes, gye kino kye tusomesa. Oyina kati ensi ezitakyayina ttaka zidiringa na human resource. Omuntu ono okuvaamu ekintu eky'amaanyi okulaba nga money itself I look at a way how I can create resource. Tobola batugenda mu IT technology. Barwana na technology ensi eddukirwa ku kati nga bwe tugenda mu break tugamba ekyo kikulu nnyo. Naye kati bw'oba oliyina olikulakulanya otya, how can you use it to succeed? Awo njagala tuddire nga tuvudde mu kuwumulamu. Producer yangambye agala kukyusa bunkola. Ayagala kukyusa. Agala kunfunira anyambaza. Omanyi bamwazise kooti. Leta tukole katujje.